abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ebintu si birungi ku ludda lwa South Africa era nga wabaddewo oluvuuvuma mu byobufuzi ku Jacob Zuma. Enguzi n'amabanja bisudde eggwanga mu ddubi ekitayisizza bulungi abamu mu ggwanga. Kino kyaleeseewo kye bayise BB Plus, ekintu ekibi ku ludda lw'okusiga ensimbi. Ebibiina by'abakozi n'aboludda oluwabula gavumenti beekalakaasizza wiiki eno nga bavunaana mwami Zuma olw'okunyika eggwanga mu ddubi. Tebamanyi nkola ya kampuni z'ebyembalirira ng'era bagamba bino babikooye era okuva mu mirembe gy'obusosoze n'embeera tekyukanga. Eno embeera ya downgrading yakyusizza embeera y'ebyensimbi ng'era omuntu wa bulijjo aba akaluubirizibwa mu nsonga za looni ng'era bane ssente ntono ez'okusaasaanya. Ebyenfuna by'eggwanga biba bikyankalana, emmere erinnya, ebyamaguzi okuva mu nsi endala byeyongera, ekisuubirwa okunyigiriza bannansi ba South Africa. Kuno okukyankalana kw'ebyenfuna kwandireetawo kalumanywera mu byobufuzi ng'era bannansi ba South Africa beetegefu okwekalakaasa we kiba kyetaagisa era bawakanya enkola y'abannabyabufuzi ne zibbanka okukyankalanya ebyenfuna by'eggwanga. Abantu beeyongedde okuwangaala mu nsi yonna era ng'omuwendo gw'abakadde gweyongedde okulinnya. Wabula obulwadde obusinga okulemaza awamu n'okukwata abantu mu kacyo kano kati businga kukwata bantu bakulu okusinga abaana abato. Wabaddewo kaweefube ow'amaanyi ku Samazinga Africa mu kulwanyisa endwadde nnyingi zinnamutta. Ng'ensi nnyingi ku Samazinga Africa kati ziri mu lugendo lw'okulwanyisa endwadde za leprosy ne polio era ng'obulwadde bw'amaaso obwa river blindness kati bwafuuka lugero. Endwadde mu baana abato ng'ekiddukano n'ekifuba nga kw'otadde omusujja gw'ensiri measles ne tetanus nazo zikendeezeddwa. Yadde ng'obulwadde bwa mukenenya bwe bukyasinze okutugumbula abantu abakulu ku Samazinga Africa, abantu abali ku ddagala kati beeyongeredde ddala. Wabula endwadde ezigwa teziraze ezikwata abakyala ab'embuto n'eziva ku ndyambi zeeyongedde okunafuya ebyobulamu ku Samazinga Africa ekitayimiridde bulungi. Era Samazinga Africa erina amawanga 19 ku mawanga 20 mu nsi yonna agasinga okufiirwa abaana abato awamu n'abakyala mu ssanya. Endwadde nga kookolo, sukaali n'omugejjo nabyo byeyongeredde ddala okusingira ddala mu bibuga ku Samazinga ebikulaakulanye okukamala, nga n'obubenje bweyongeredde ddala ku nguudo obulemazza abantu kamaala. Alfred William Franklin ayitibwa jjajja wa Allergy ng'era ku myaka 15 akyakolera ddala emirimu gye n'amaanyi. Nagano MC yalakaga kutuuseeko kuba luno olugero zzufu ate nga mu bitontome. Dr. Alfred William Franklin ayitibwa jjajja w'okuvumula ebirwadde ebiva ku mubiri okuzira ebikuweebwa kiyite allergy nga ku myaka 15 egy'obuto akyakola omulimu gw'okujjanjaba nga talinaamu kakunkuna era namukadde ono akyayitibwa okuteesa mu nkiiko z'ensi yonna. Ono omukulu aterya ntama. Dr. Franklin yazaalibwa mu mwaka gwa 1912 ng'era mulongo nga yazirwanako mu ssematalo zombi ng'ali mu kibinja ky'abasawo. Wabula yamala emyaka 3 n'ekitundu nga muwambe mu nsi ya Singapore gye yeetegerereza obulwadde bwa allergy mu basibe abalala be yali nabo. Oluvannyuma ne yeeyunga ku ddwaliro lya Bungereza ekkulu erya St. Mary's ng'avudde mu lutalo. Mu mwaka gwa 1961 yaleeta enkola y'okulaga ebiyinza okusiikuula allergy mu nteebereza y'obudde ekitasizza enkumi n'enkumi z'abantu baabuno obulwadde. Era ye yazuula nti allergy zino ziva ku butafaali mu mubiri obutalina maanyi ne kiwaliriza bannassaayansi banne okunoonyereza ku ddagala eriyinza okuyamba obutafaali buno okwerwanako. Muzeeyi Franklin yaliko omuweereza wa munnassaayansi Alexander Fleming eyavumbula eddagala lya penicillin era ng'ajjanjabya ab'oluli olulangira basereebu n'abakulu b'amawanga nga nakyemalira Saddam Hussein. Mu mwaka gwa 2015 yaweebwa ekirabo kya MBE olw'okulwanyisa ebirwadde bya allergy nga mu myaka gy'alina akyawandiika mu mpapula za sayansi awamu n'okulaba abalwadde. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Oyo abadde MC Yala n'amawulire gaffe ku ngoma mukebereko ku mutimbagano bw'oyagala okumweyongeza. Ngera wekigambibwa nti omusajja kyakola n'omukyala akisobola naye ng'ekibuuzo kiri nti mu Uganda kinaasoboka okutuukiriza bino ebirooto by'abaana abakyala? Irene Kasuubo omukyala musituzi wa byuma ng'era ayagala kuba World Bodybuilding Champion. Ku myaka 25 alina emidaali gya zaabu 3 ng'era akyalina obuvumu obweyongerayo ku luno olugendo. Yadde ng'abamu si basanyufu ku ebyo byakozeewo ng'era bagamba bino ebyuma byasitula by'amaanyi nnyo bw'era n'enkola y'abakyakula sajja bw'era ayinza obutazaalira n'abasajja bandi bw'ebalama. Bano boogera nnyo ku nnyambala ye n'endabika ye ku stage naye ebintu byandikyuka kubeera ab'emizannyo kati tebasosola abakyala. Oba oyagala kusitula byuma oba kuzimba nnyama oba oyagala gymnasium oba kumodola okukola emibiri Irene ne banne bakola dduyiro okumala ennaku 4 mu wiiki. Bano abakyala basituzi b'ebyuma bafuna okusoomoozebwa ng'era bamu baagala okubateekamu ensimbi ate baagala okubaka basajja okubatuusa ku ddaala eriddako. Naye bano abakyala bakola amateeka agabafuga kuba tebaagala kwonoona mulimu gwabwe. Bano balina ebirooto by'amaanyi ng'era tebakkiriza bya bannayuganda kubalemesa. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya.
sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.